Tutandikidde wano olunaku olwajjo abayimbi b'eggwanga abeegattira mu kibiina kyabwe kye bayita Uganda National Musicians Federation ekikulirwa omukulu gwe bayita Eddy Kenzo basobodde okuba ate nga babiteekamu engato ne boolekera Parliament y'eggwanga Uganda nga bakulembeddwamu Eddy Kenzo. Abayimbi abeegattira mu kibiina ekyo gye buvuddeko omukulu Eddy Kenzo yagamba yeetayagala kweyingiza byabufuzi oba mu Parliament wabeerayo ki ensonga eri etya. Ensonga zonna nga zasobodde okuba ate nga zatambudde bulungi nnyo. Abayimbi nga bagenze mu Parliament, oyinza okwebuuza abayimbi ki ekyabatutte mu Parliament abaali bagamba nti bo ebyobufuzi tebabimanyi, tebaagala biyingiramu, ate ensonga zabadde zitya. Abayimbi nga bwe kutegeezeza beegattira mu kibiina kyabwe ekya Federation, Eddy Kenzo yasobodde okuba ate nga bataddeyo okusaba kwabwe. Okusaba kwabwe kuno nno yabadde n'abayimbi bangi nnyo benalabyeko. Abayimbi be basanze mu Parliament wabaddeyo omukulu Kayemba Solo, omukulu Geoffrey Lutaya yabaddewo mu kifaananyi ekyo abasobodde okuba ate nga bamiitinze ku bayimbi. Ku bayimbi mwabaddemu abajjidde mu Federation Eddy Kenzo, Shiba abaddemu Chameleone, Pastor Bugembe, ndabyeko Lilian Mbabazi, Lord Fred Sebata, waliwo Fik Fameka, Joe Stede. Abayimbi nkugambye bonna abasinga abali mu Federation basobodde okuba ate nga balabise mu enteekateeka okuba ate nga balwanirira endongo y'eggwanga Uganda. Balwanirira ki? Bye balwanirira bye bimu ku byo byengenda okuba ate nga kutegeeza. Abayimbi bagamba nti abeekubidde enduulu mu Parliament nga basaba emikutu gya radio ne TV mu Uganda okuwaayo ebitundu 9 ku buli 10 ku mpewo oba airtime ennyimba zaabwe mu ggwanga Uganda zibeere nga zikubibwa oba kye bayita local content asobola okuba ate nga ateekebwa ku mwanjo gye bagenze mu Parliament. Abayimbi bano bennyini bagamba nti baagala gavumenti essa omusolo ku bintu nga okuli computer, laptop, photocopiers n'ebirala byonna ebikozesebwa okubamu oba okufulumya ebiyiiye byabwe ekye bayita copyright, era nga ssente zivaamu basobole okuba ate nga bazirondoola bulungi nnyo. Nga bwe kutegeezezza nti abayimbi bonna nga basobola okuba ate nga bajja Eddy Kenzo ne ttiimu ye yonna nga yasobodde okuba ate nga etambula. Nabyemu omukulu Deputy Speaker Tayebwa. Abayimbi bano bwe bazze mu Parliament waliwo babadde babaniriza ne bakuba engalo ne babagamba amateeka ga Parliament ate temulina kuba, nekiraga nti abayimbi babadde abasinga badde nga abagenza okulambula naye katulinde enteekateeka nga bw'enaatambula. Petition yabwe eno yasobodde okuba ate nga esomwa omukyala ono bamuyita Phiona Nyamutoro. Ono nno yakiikirira abavubuka abakyala mu Parliament. Omukyala oyo era mukyala wa NRM yasobodde okuba ate nga yateekayo mu nteekateeka eno. Abayimbi bagamba nti etteeka lino limaze emyaka 17 liri outdated oba lyetaaga okuba ate nga likozesebwamu ennongoosereza olw'ensonga nti tekinologiya n'ebintu bingi nnyo ebizze nga bikyuka. Bagamba nti ku nsonga ya colatune baagala colatune zibeere nga bafuna 60%. Awo nno zo kampuni ezibawa oba zitwala ennyimba ezo zifune 40% mu nteekateeka eyo. Era omukyalo ono yasobodde okuba ate nga ali mu kiwandiiko ky'abayimbi ekya President Eddy Kenzo. Omukyalo ono gwe bayita Phiona Nyamutoro yategeezezza nti abayimbi bakola bingi nnyo ne colatune zino zisobodde okuba ate nga zifiirizza abayimbi bangi nnyo. Oba oliawo banaabanga Parliament ebayambyeko okutereeza ensonga zino kisobola okuba ate nga kitambula bulungi nnyo. Ku nsonga eyo bagambye baagala ebitundu 6 ku buli 10. Bayogedde ku nsonga ya copyright nga bweyimiridde naye nga kinajjukibwa nti nga 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2022 omubaka wa Mawokota North omukulu gwe bayita Yudamandi oba Hilary Kiyaga yasobola okuba ate nga aweebwa liivu asobola okuba ate nga akola okunoonyereza ku nsonga za copyright. Akadde tanasobola kuba ate nga ateekayo gye bayita first reading ye mu Parliament. Akadde kano abayimbi ate bazze kati weebuuza abayimbi mu Parliament bazze kukola ki? Ate nga alina obikolako ye Yudamandi bazze kulambula oba kwekubya bifaananyi. Ensonga nga bwe zabadde tukyali mu Parliament olunaku olwajjo. Abayimbi bano aba Federation mu nsonga zino nga bateekayo omukulu gwe bayita Honorable Geoffrey Kayemba Solo yasobodde okuba ate nga asaba ekitongole kye bayita Uganda Law Reform Commission kino nno nga bakole ennongoosereza mu nsonga zino basobole okuba ate nga bateekawo amateeka agayamba ku music industry esobole okuba ate nga efuna ebirungi.
okusinziira ku mukulu gwe bayita Honorable Jackson Kafuuzi ono Deputy Attorney General yasobodde okuba ate ng'agamba kituufu abayimbi ebbanga libadde ddene nnyo era kyetaaga okuba ate bakola ennongoosereza basobole okuba ate nga babifunamu mu nteekateeka zaabwe. Deputy Speaker omukulu Tayebwa yasobodde okuba ate ng'agamba kituufu abayimbi bafiirwa ssente nnyingi n'ate ng'ensi endala zifunamu. Era Deputy Speaker yasobodde okuba ate nga awa ekiragiro eri Attorney General akole okunoonyereza mu nteekateeka eyo ensonga zonna nazitwala mu komiti ya ICT ne National Guidance ne baweebwa ennaku 30 era bikomekkereza birina kugenda wa Hudaman kubanga y'ensonga yazikwasa. Oyinza okwebuuza abayimbi mu Parliament baanonyeeyo ki? Nze naawe bwebanga Hudaman bamuwa basobola okuba ate babategeeza gye buvuddeko omukulu Bobi Wine yabagamba ku nsonga za corporate bazibeereko nnyo bakwatagane n'abantu abatuufu naye sigenda nti beekuba ebifaananyi. Kati kankunyonyole obuzibu bwaffe obusinga era nakimbako nti atamanyi bw'abanga tamanyi kiba kyabulabe nnyo 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 nnyo. Omuntu bw'aba amanyi ng'atakimanyi nti amanyi abamusomesa muwulirize akuyigiriza. So copyright tekwata kuba artist bokka. Copyright yetteeka erifuga ebiyiiye byonna. Tekwata ku bayimbi bokka, ekwata ku ba designer b'engoye nti nkoze fashion eno yange n'ogiregistaringa abawandiisi b'ebitabo abasizi b'ebifaananyi bino abatontomi aba bantu bangi nnyo ba creative. So copyright is a wide thing. Copyright teeka baliisiza mu parliament. Bani abaliisa abamemba ba parliament. Okitegedde kati abayimbi oyinza okugamba bagenze kukolayo ki? Batuuseeko mu ggalale ne balaba enteekateeka parliament nga bwekola enteesateesa okuteekateeka nga bwe bateesa abayimbi be bonna bagenze. Ensonga zonna zeetooloolera ku mubaka wa parliament agenda ozikolako gwe bamukwasa ye mukulu gwe bayita Hudaman. Abayimbi ne baneetooloola batya bayinza okuba mu parliament bagenze kwekuba ebifaananyi nakukola vidiyo y'ensonga ezo nno abayimbi yonna gye kikomekkereza bagamba nti bo tebayingira byabufuzi naye akadde kano bali mu parliament gye bakolera amateeka. Kati nno ensonga za federation we ziri basobodde okuba ate nga bagenzeeko mu parliament okulambula ate tugambe nti bagenze kukola amateeka kuba Hudaman bakimukwasa gwe balina okulipootinga gye balina okuteeka bayinza okuba babadde bagenze kulambula naye ensonga bwe zasobodde okuba ate nga zitambula okuvaako mu parliament goyinza okugamba bagenze kukola kikale mu parliament ani aliisa amateeka bayimbi oba